Yes, mbaniriza akadde kano mwasiibye mutya muli mutya nga nakubasaba musubscribing nga temunyige ne kade mbatumuleka abali mu ggwanga erya Qatar ne Saudi Arabia. Waliwo baby yafudde era ng'ono bagamba nti yawanuse ku kalina ono buzibu wavudde baadde bamututte ku DNA test ng'omusajja yeekengera okuba nti nono omwana ayinza okuba nti notali nti ayinza okuba nti si wuwe ne basawo n'omukyala bakole ki bagende ku DNA test oluvannyuma omusajja okusuubiza mukyala we okuba nti naabaliga omwana ono bagamba nti yawanuse ku kalina n'akola ki n'agwa n'afa wabula abasinga bagamba nti omukyala yandibanga yakoze ki yandibanga yasse omwana ono okwagala okweka obujulizi kaakali ekyebuzibwa kiwe kituufu essaawa zino DNA test zifulumye nga zizaga nti omwana ono yabadde wa musajja wabula abaana abalala bonna si ba musajja era poliisi omukyalo nekoze ki Emukuute olengera oyo mwana nga bamuziika omwana ono yafudde kwosa ggulu yafudde kwosa ggulu omwana sigamba nti afudde leero yafudde kwosa ggulu ne bambi bitalo nnyo nnyini ddala bitalo nnyo abaana abasinga si ba musajja naye nga kizuuse ono yandibanga wa musajja wabula basinga bagamba nti omukyala ayinza okuba yamusse akigenderedde ndowooza nga atidde nti nayinza okuba naye omwana si wa musajja era nga munnange abasinga bagamba nti poliisi yali badde ekwata omukyalo oyo nekola ki nekonfaminga ku nsonga ezo ne balaba oba omukyalo oyo si ye yasse omwana ono bagita Faadi TV gimusubscribinga ate munyige ne kale Ntiisa naye nga baby bwatyo bwekoze ki bwatyo bwe yafudde mu bintu ebitategerekeka ebintu ebitagatta bulungi ebintu ebiconfusinga kugamba awe tuli bagamba nti yafudde ku kalina waggulu bagamba nti maama ayinza okuba yamwetidde nga yatidde pressure nga yamususseeko ng'akola ki ng'alaba nti ebyama biyinza okuvaayo amazima gayinza okuvaayo ebyama biyinza okulinkinga ne bikola ki ne bimuleetera obuzibu n'asalawo akole ki n'asalawo amusaanyeewo kaakati bigenda kuba nga bikomekerawa bino naye nga kitalo nnyo ku sayidi eyo kitalo nnyo kiri ddala bagita Faadi TV abali mu Iraq, Saudi Arabia, Qatar, Oman abali mu Uganda namwe mbeebazi ne bagamba nti mwakola kyakabi nnyo okuba nga mwasubscribinga ne munyiga ne kade bagita Faadi TV ndowooza olengera omuto Azikiddwa ndowooza na lwaleero ndowooza olengerawo nga bamuziika yafudde eggulu oba ndowooza yafudde eggulu ndowooza ggulu obutaba ggulu kwosa ggulu bagana amawulire galuddewo ennaku omwana ono afudde ne baagala osooka okola DNA test bakonfaminge balabe nga kituufu omwana si wa musajja naye kizuuse ng'omwana wa musajja ono naye abalala si ba musajja kibategeeza omukyala ndowooza abadde nga abaliga abadde nga ayenda ndowooza oba yatidde nolo n'akola ki kamboba n'amutta baleme mukolako DNA test naye ate neerabira nti ebisa esinga omuntu waba afudde basobola omukolako DNA test kugamba bitabula bisoboka okuba nga teyamusse nga wali awo kyazeebuza omwana okufa n'okubaira nga kisoboka wali neebuuza waba amutta ate abatta waaki kuba newomuttira babajja kufuna DNA samples bakole ki bamukebe kyokka tekyagenza ozuuka nga ate omwana wa musajja oyo bali abalala si ba musajja bintabuddemukko naye ng'omwana yafudde bebi oyo wano nga bamuziika aziikiddwa leero bitalo nnyo bitiisa bya nnaku ku sayidi eyo mbebaza mbagamba nti muba nnyo okuba nga mugifolowinga bagita Faadi TV ebiri mu bufumbo byebiri mu maka obufumbo baabaseminino olutalo ekiri mu bufumbo kikambwe abo omwana bweyo yafudde tebitegerekeka yafudde bitalo nnyo bya bulungi mwera